Ekizibu ky'ebbula ly'eddagala mu ddwaliro lya Machon Bay erisangibwa mu kkomera Luzira kyanjuddwa alikulira. Dr. Nicholas Kisa ku mukolo omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo kwabakwasiriza ebitanda byabasakidde. Dr. Kisa ategeezezza nti basanze okusoomoozebwa okutagambika okujjanjaba abalwadde abayitirivu abeeyiwa mu ddwaliro lino, bw'atyo n'asaba omubaka bali mwezo ensonga eno okugituusa mu Paalamenti. We request for the MP to get to NMS and they put them. That's why they give us adequate drugs, and the drugs have to be timely. Dr. Kisa annyonnyodde nti ng'ogyeko okujjanjaba abasibe n'abasirikale b'amakomera bafuna abalwadde abasoba mu 8 okuva ebweru w'ekkomera ate nga n'eddagala ttono lye bafuna ate nga lituuka kikeerezi. Oluvannyuma Dr. Kisa alambuza omubaka bali mwezo eddwaliro eppya erigenda mu maaso n'okuzimbibwa mu kkomera Luzira, n'ategeeza nti mu kiseera kino tebalina we balongooseza bakyala bazaala. We don't have equipment to run the facility, especially equipment for newborn and maternal health. Omubaka bali mwezo abakwasizza ebitanda naye yama okutuusa eddoboozi eri Paalamenti okulaba nga eddwaliro lino lifuna obuyambi bwonna bwe lyetaaga. Nze ng'omukulembeze nina okujja wano okufuna ebyo ebizibu ebyetaaga okugenda mu budget era kyekindeese. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.